oyinza okwetikka irimu n'ogiwa omuntu n'agitegeera nnyo okusinga. Kitegedde oyinaga hadisi ya nabbi eyo ate neeyongedde ogitegeera, olwayo neeyongedde okukola ki? Kati oyinza okwogera ekigambo min ridwanillah nga kyekimu ku bigambo ebisanyusa Allah, ebisiimya Allah, nga la yulqi laha balan, nga tasuubira nti kisobola kyandimutuusizza watuuse, nga yarfau llahu lahu biha darajatin fil janna. Ekigambo ekyo kigenda kukola ki? Allah kusitula nakyo paka muki? Nagamba sallallahu alaihi wasallam, wa inna al-abda la yatakallamu bil kalima min sakhtillah. Ate omuddu ayinza okwogera ekigambo ng'ekigambo kyayogedde min sakhtillah, kimu ku kigambo kikufunyisa obusungu bwa Allah. Kigambo ekikufunyisa ki? Min sakhtillah, bimu kubinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga la yulqi laha balan, oyogedde ekigambo nga tokifudde nako, totegedde buzito bwakyo, naye nga ekigambo ekyo kyayogedde, ekigambo ekyo kyayogedde nga yahwi biha fi nnar, kigenda mukanyuga mu muliro. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, ng'ayogedde ekigambo nga abadde tasuubira nti kisobola mutwala egyo ekimutwala. Wali ekisajja ekizira okwogerayogera ku gundi okwo ku social media ennaku zino, kyogera nnyo bigambo bingi. Kiga Katonda singa yali gyali, Katonda singa ki teyanditutte bannabbi n'alekawo sitaani, teyanditutte ki? Kati wabanga ajjeewo bannabbi n'alekawo sitaani, kitegeeza asinga kwagala ki? Gwe sitaani emanyi emyaka gyewangadde. Mukitegedde? Abeera nnyo ku gundi okwo. Ala kulli haal, nabbi yawangala 3, Muhammad manya 63, Isa yaliwo emeka simanya 3. Sitaani gwomanyi emyaka gyeyina, emyaka gyewangadde ogimanyi, oyo ekyaliwo Katonda. Katonda gwayagala, singa ekyamwagala yandibaddewo. Mukitegedde? Kalima kiyinza kuba kigambo kimu, naye ekigambo kyoyogedde nga kisobola okukutwala mu jahannam. Hadithi endaga 70 khalifa, myaka 7 lwa kigambo. Katonda ayagala tube basiraamu. Buli mwana yandivudde mu ddwaliro nga mutayirire yamutayirira dda, bonna nga yabatayirira. Mwali muwuliddeko bane? Mwali muwuliddeko? Era lwali yagala abantu baba basiraamu, mujjako era ku makyanga buli azaalibwa mu ddwaliro mukomole, naye tayagala baki? Dhalika mablaguhum min al-ilm. Oyo naye okutegera kwe. Ala kulli haal, nti ekituleesezza ekigambo ekyo, n'omusiraamu asobola okwogera ekigambo naye ng'ekigambo kyayogedde tolowoozezza nti kiyinza okukutuusa awazibu nga kigenda kukutwala mu muliro, waliyadhu billah.